Enyumba eribeera tya swimming pool. Kati ekigendo baluma swimming pool gye nataddeko ku nyumba. Era Junior yeejalabya. Kati swimming pool yataddeko yaki. Swimming pool yeeja baluma nkimanyi. Kati awo mungeye bulungi. Boys domi 20 nyenda yita Kasuku, Franka Ntambi, ne Brunoke basatu boka. Boys domi twe basatu boka bempise. Nyenda lete embwa magoja 2. Two dogs. I repeat. Sagala mbwa kuluma bantu. Bate nabadde ntambula n'embula. Awo munyambe bulungi. Munyambire ewange. Sobya kadi kuluno. Koya abantu okusiba emmere. Batikitoka shira price namuyise. MC Chumi ajja kubaayo. Franka abawo namuyise. Jobless billionaire ajja kubaayo. Chicken. Ne namuyise. Ariana Sebunya. Winnie wa mami. Lama ne namuyise. TikTok kyawo mulala gwe nerabidde ategerekeka. Bebo. Bamala. Abo bamala. Beba TikTok bendiko bemanyi. Nabasigadde sibamanyi. I don't know you. Calvin Kayanja nandi kwise nenda kwita ku birthday yange no pama motoyi nota flasinga todda. Gwe Calvin Kayanja. Nachita ku birthday yange nechipa motoyi techa flasinga. Chaja chiri ntungo chikubemeka ku high table. Gwe Calvin todda. Calvin Kayanja nakumala. Oyo Calvin Kayanja sijja kuddamu muyita. Omutebe kwita ku mukolo no nyampa. Ageze mutoyi restaurant apamye kutoyi ne basazo emitwali 3 Calvin Kayanja gwe sisobola kuddamu kuyita kasajja gwe enkwe za kusuka aine wabala mu kuledio bajja kugoba ekyane ekyo ki Calvin Kayanja kyantama lwankwe tola oganyo funa mwena aleni nkwezo namuyita ku mukolo napa makutoyi ne basazo emitwali 2 wanayo Calvin Kayanja nagende wa Pastor Bujingo era napa makutoyi ne bamugoba chechawe yaula Calvin Kayanja ne Pastor Bujingo sikupama kutoyi ya Bujingo Neba kubira Bini ya jaji rongose. Why do you think Mr. Bini ne Calvin Kayanja tebeyagala kulongosa toyi? Wano Bujingo bali bamukubya amasasi kyaja kiridde entungo. Omuze gwa Calvin Kayanja ogwokupamanga kutoyi z'abantu gukome. Gukome. Twali namumala. Nebala mwaja kugo. Nabalabi baba wadde program ne Godfather. Mwete mwina mulamwa. Nalaba oli Godfather. Mujeno sale nkusaba ompesete. Jena akweza ati gwe Godfather. Olubalo kulingo olwagonye. Enale mwajingira dio na kadi yayo gwe. Mbu genocide mpayo kale milioni 2 ogakozesa ekigwe ataina na toilet paper. Siri walire muri Godfather nzaba lemeseza sente wajene nze. Te muvuma babaho it is me. It is me abalemeseza sente. About muvuma wabwerere nze. Singamba laga email ze nange. Why do you think bali abayita mwe nabaleka? Ebyo Godfather nakugamba Godfather ngo nvuma. Ojukira ina kubire simu. Nga family ngobye nonzirako nonvuma. Fe munange Godfather tuli balwanyi bantala ati tuli sophisticated. Nkukwatira wotansubira. Nakati zijeyo. Muandika bi proposal. Mujeno tuweyo bukadde 10 gwe tojjafuna wadde 10 okuvegulu. Yakunonyo netondere. Mwokoze video. Mbanange no coin. Mbo spirituality sibanye emizemo jenninya nakati nvuma. Olunaku gwe kasajja gwe Godfather lwe wanja samiza kamwa. I called you. Nalina makindi na bajjo. Nengamba bajjo no mwana nja mukolako. Nkwe nzazi bali meseza. Twagala laba jeno sale biwandisi. Twagala laba jeno temujja mulaba. Ali busy kamutumi. Ali busy kamutumi. Ali muba mwanyi. Njangwe wangi. Mutu yingire DCCU. Mama laba mujamo mu DCCU ku myaka jamu. DCCU abana batu babako. Balama. Nekati Godfather ine myaka 5 mu 5 waliwo ku birembe jamini necho Calvin Kayanja abaweziriwa mugende mu Paris Development Old Model Godfather ne Calvin Kayanja mugende mu Paris Model we wali abakadde sete z'abakadde jeziri muve mu DCCU
balisiba myaka jamu nze yabalwanisa nagamba lagadi abatwalanga nagamba lagadi agerizanga n'abatwala eggulu mbasangangayo ne bala mwajabago temuyina liability encha mwogera kino luli muli eno encha mwogera kino leera muli eno muddeo mukuba ebyeyo lulupasi lumi namugamba yo Godfather nja mulwanisa mwogera yogera ku bantu be mutamanyi nakati nvuma kale ne bona zikola video 13 teri ezo email zo wandikira jeno nkulageko 2 bane munyambe era nze abanopo bagala kunkuba teri banopo bagala kukuba Godfather tebaliyo ebyo muberanga mulya omulimba abakulu banonya kunzita Godfather bakutire kizega ntambula ngavuma Bobi Wine ntambula mbwe motoka yange bajocha teri motoka je bayocha emotoka yakwata omuliro kuba ali tugikola service maka tu ebyo byonna tulimbulula bakulu gwe balimbe tubalimbulule mbwe motoka yange bajocha era abanopo teri wanopo ayocha motoka y'abantu wano akakabadika gobye mwali manga president his excellency emotoka teri yayocha motoka yo tolimba munonye emirimu mukole mu DCC yo omanya kyekitegeeza omanya bakola DCC yeyo omanya DCC yo bagikolera ki barakutte waliwo omukazi yabasitula abakubye eggulu nga temumanyi nti nze epiteni you didn't know that I pass here mulindeko nno mujja kutegeera nze nabaga olunaku lwe mulitegeera nzaani olunaku lwe mulitegeera nzaani mu ggwanga lino mujja nakutya mmwe the day you know who is me yana oya Junior nze yamuyamba wanyamba kutuukawa kumanya nyambi olabo omuntu nga akwogera ko from nowhere muzaya Junior nze yamwogera wanjogerera wani mukulu kije wali ontutti Westerman nze simu yange abakulu bonna bali wano kolawe mbi muddeyo ne mwerima nga munyama bina Junior nze yamuyamba wanyamba wa mune mwogerere wajjeno kuva buto jena man ever since I was young kwa ne sete za sobesa zavanga mu State House nga mama Amelia yaziteekako nze school fees yavanga mu State House direct nga mama Amelia yamuteekako ne mukuzika tatange mama Amelia yabyogera era sete zatu wera zavanga mu State House from the president wanyamba one weya ekizibu mwagalo tussa wansi nola omuntu nga akwogerako obulimba obuyitirivu nze tewali gye mujja kunnyamba ekyo kyo kibabuulira omulimu gwe nafuna teri yagunfunira era bwakira ku makya ne bankubira essimu munwanisiza mulandizi era Junior bamugobe takola gyendi ne contract bagire ni owinze kati mugende mu ndope bandope yawo ku ministry Junior akola ddi ne contract ya ministry bagire ni owinze order from above kale mujje counseling ma do you know who is me mumanyi nzani mmwe mibankerera takolayo taina appointment mujje mongobeyo kale bagwe saba wolereza wa government tomanyi na appointment letter wetunula musasanyizo obulimba ku bantu muyonze yamuyamba nze kumwenna tewali ne bwe nasembye yokulaba genocide tewali wankolera appointment nze kolera njogera ne direct sina buloka oyo mugenda ne mulimba abantu nkutwala nze teri antwala nkera ku machanga appointment kweli ne mulaba nenzira sete ze yapa yasoka bebo zako olumuwandise bu email Junior tamuwa sente oya Junior nakati muziwandike omanyi mugendeyo mu bakulu ne mutu onona oya Junior taina byakola temumuwa sente ze yapa yasoka bebo zako natuma mustandi biki nyenezi jaye nusu nzi munwanisa but all will be in vain nimuwandika bu email mundopa oya Junior akolagana n'abanopo mbasangawa era byembagamba byemugamba baizawe byembagamba wano ku social media era byembigamba jeno tewali kyenkweka nze ninga I'm like my dad ze ninga tata wange byembagamba era byemugamba kati nina kyenkweka era byembagamba neda bwensaga president Museveni era byemugamba kati mba mukweka ki ntiba kuba abantu for nothing teze nekweka nje sina nkwe mbyogeranga webiri narabye banabe Mengo tugenda kutwala minister Bayanja mu court mu malabudde
mwabe mengo look for me eri ettaka ly'ekaazi eryo muliraba n'abalabya ab'Emmengo muvuddeyo mututwala minisita Mayanja mu kooti mwerimba we mwasemba omutwalayo gwaggwa gutya look for me munoonye mwandibadde munkwata bulungi mwabe Emmengo ne mujja ne twogera muve mu ebyo ebyokutiisatiisa ettaka si lyammwe mutiisatiisa ebyo byaggwako nga lyammwe lyawa minisita Mayanja byakola abitegeera bulungi muve mwoyo propaganda wa moyo w'Emmengo atakyakola mudde munteeseganya ne gavumenti ebyo tutwala minisita mu kooti kooti zaani instead of looking for the minister munonye Honorable Mayanja muteese naye bulungi mumulageyo points mulyawo mutiisatiisa ebyo byaggwa mbabuulira look for me Commissioner registration is wabula ate mundeke kankome naawe kuba byemmanyi bingi era President Museveni ajja kuzza Honorable Mayanja yakyatuyambyeko wano arrogance mugende muteese muve Emmengo mugende wa minister mumulabe give out your points nebyo byokuddawo tutwala minister mu kooti Honorable Mayanja byakola abimanyi wano tubadde n'abantu nga babba ettaka nga tebagambwako mwe abantu bemutwalako ettaka bosi bantu eri Honorable Mayanja kyakola president kyatamanyi kiriwa mwaka mulope wa president emirundi emeka muve mukubba ettaka mulekerawo okutigomya abanaku ate ne mumala ne mwekweka ettaka bwe liba lyammwe nga si lya Daudi Chwa go to the minister is a minister byakola abimanyi is a professor of law kyekimisa Dr. Mayanja musomesa w'amateeka kati mugende mu kooti mumulope kiriwa kye yakoze kitali mu mateeka ebiragiro byonna ebiva mu kooti president yagamba bigenda wala disi ate biddeyo wa minister mwina presidential directives zimwe president yagamba ebiragiro by'ettaka kooti bwesalawo bidda wala disi ate ala disi n'abiweereza nze ne mbitwale wa minister if you don't know let me now help you mbayamba buyambi bino sitera byogera all land judgments in a court kooti bwesalawo ku ttaka bigenda wa RDC abitunulemu oba tebimenya mateeka ate ne biddayo wa minister wa landis minister ate yaddamu nawandikira RDC bitekebwe mu nkola ati mulabika temubitegeera genda osome presidential directives ati twategeera mugula kooti twabitegeera mugenda ne mugula abalamuzi ne baba wa judgment ne mujja ne musengula abantu kati bisooka wa RDC ne bidde wa minister ate ne bidda amagezi gazze you are wasting time mujja kutegeera byembagamba don't worry you will know mujja tegeera malirizeeyo olwaleero anye Junior mundabira wano naye ayina erooti owange muyisa abamawulire muvume Honorable Mayanja you are wasting time ab'Emmengo better look for me munonye mumpe yo submissions njazitwale wa minister nti babadde bagamba point we talk but threatening arrogance fete tukwatwako fete tugambwako ebyo byaggwa dda ku mirembe gy'obote kyo abalibo be mugoba kutaka bosi bantu mu government esobola okutula etunule butunuzi nga mugoba abantu kutaka nga mwekwese we in that arrogance ebyo byaggwa go talk to government ebyo kutwala Honorable Minister Mayanja tugenda mutwala mu court tebijja kola banywanyi era mwankubidde abalangira ne munkubidde amasimu abalangira mwankubidde kyenabagambye kimulina okukola look for the Honorable himself munonye Honorable Minister Mayanja talk to him nicely point up your views mwankubidde wede ettaka ly'ekaazi in fact I even talk to the commissioner and registration
Nebye twayogera sijja bibagamba. Nayogera ne commissioner and registration. Ne baluwe vewa minister nze yagitwalira commissioner and registration. I know a lot in this country. Please have a nice day. Sijja kusukawo wano. Kale tunalabagana enkya. Kanyenda ate nkole ebirala. We meet tomorrow. But look for me. Munonye. Anti walimba mulala. Walimba Technocrat Junior. Wasanze ko ku ministry mba mulala. Walimba njogera police. Ati gwedda wanomba ate Junior atabera ate mu byetako ojja tegera. Walimba mulala different mba Technocrat Junior. So I wish you the best. Mubere bulungi mweraba.